po jako akawuwo. Abakooki olunaku olw'eggulo basuze mu ssanyu olw'omukulembeze waabwe w'ennono Kamuswaga Apollo Isansa Kabumbulye w'okubiri Lwampanja okubeera nga yawezezza emyaka 16 ng'ali ku ntebe y'abajjajjaabe ng'akulembera kooki. Omukolo gwategekeddwa ku Kentwinga Hall esangibwa mu Royal Park Gardens nga gwetabiddwako abantu awalubatu ddala. Kamuswaga yaniriziddwa mu mizira ng'akabonerako kusiima omutonzi okukuuma omuntu waabwe. Your Highness. Oluvannyuma oluyimba lw'eggwanga wamu n'ettendo lya kooki byayimbiddwa era wano Reverend Canon Eliab Nkambo Mugerwa kwe kusiima omutonzi olw'okubakuumira omuntu waabwe wamu n'okuwa Pulezidenti Museveni amagezi agakuumye bannayuganda okubayisa mu kirwadde kino ekikambwe. Mwongere amagezi era mwongere obugabirizi okuliisa abantu kubanga tumanyi Mukama nga waliwo obwetaavu n'amaloboozi mangi ag'abantu nga bakaaba enjala. Kkiriza kitaffe Kisekingigwe okugaziya ennyingiza ye bw'ati asobole okubeera ne byaliisa abantu bo nga tujjukira bulijjo ffe tuli bikozesebwa. RDC Werakai Charles Mubiru asiimye enkolagana ennungi gye balina n'obwa Kamuswaga era mu mbeera eno n'asaba gavumenti eyongere okubakwasizaako ku bavubuka abali ku nsalo ya Uganda ne Tanzania abatafuddeyo ku bukambwe bw'obulwadde obuliwo. Kituwalirizza ekitwalibadde kyangu nnyo n'okuleeta amagye UPDF tukiteekera obulawo ku nsalo. Ayi Kamuswaga obuzibu bwaffe obunene ddala ddala mu bantu abali mu district oba mu Kamuswaga ebizibu byaffe bibadde si bingi nnyo naye omutaana we buvudde mubalirana waffe abuumira mu Tanzania. Katuukiro w'ekkooki Hajidi Kiwanuka asabye abakooki obutakiika nsingo ku lunaku luno kubanga amateeka agateekebwawo gavumenti galambikibwa bulungi era n'abasuubiza okukuza olunaku luno mu ggombolola y'e Rwanda kooki singa embeera eneebeze mu nteeko. Lwe lunaku olukulu nnyo mu mitima gyaffe abakooki. Twalibadde tuli Rwanda, tetwandibadde bantu batono bwe bati, twalibadde bantu bangi nnyo nga twalabirira n'ebikoleddwa mu kooki. Kamuswaga Apollo Isansa Kabumbulye w'okubiri mu kwogera kwe asaasidde nnyo abakooki abayise mu bizibu eby'enjawulo era n'asaba Omukama Katonda okusaasira abakooki obutakosebwa na kirwadde ekya COVID-19. Kintu kya bulabe nnyo okulaba nti minisita omulamba owa gavumenti yabadde ayogerera eggwanga ku lwadde luno n'agamba nti Busia ne Rakai ewasinze okubeera obulwadde buno. Naye mu kiseera kino tetuyambiddwa nnyo kubanga entambula esomba abantu abo okubatwala mu isolation center Rakai nzibu nnyo. Kamuswaga asabye gavumenti okubadduukirira ne ambulensi wamu n'ebikozesebwa eby'enjawulo mu disitulikiti yaabwe kubanga waliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi eri abasawo ku kirwadde kino. Nkubira gavumenti omulanga, Pulezidenti, Minisitule y'obulamu, Task Force ey'e Kampala okulaba nti ensonga eno bagikolako mu bwangu ddala nga ekirwadde tekinnasaasaana nnyo Rakai. Ayongedde n'asaba bannayuganda okukomya amalala n'asaba abataba abakulembeze bannono kitiibwa okwegendereza kubanga amalala gakuba ekigo. Tubadde n'abagenyi abatali bayite mu kitundu kyaffe kino nga beeyita ab'ekitalo ennyo obutagoberera mateeka agalambika abakulembeze oba obukulembeze obw'ennono n'ebyobuwangwa. Oluvannyuma Kamuswaga ayongedde n'akwasa RDC Mubiru ttani za kawunga 5 wamu n'omukyere, sukaali wamu ne sabbuuni bigabibwe eri abagoba ba boodabooda bonna mu kooki olw'embeera embi gye balimu. Tubadde tusaba ssebo RDC okutuusiza obubaka buno abaana abo bayambibweko, mulimu sabbuuni, mulimu sukaali, mulimu omukyere, mulimu butto, mulimu
masks n'ebendera bateeke ku pikipiki zaffe. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.